Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe ng'amannya gange bampita Rashida Dada abatuusaako ebbaluwa yo buli lunaku. Bannange mikwano, olunaku lwali tulese munnaffe alaajana ku lw'abaana be ne ku bizibu byasanze mu nsi eno awulira abikooye ate nga byonna ssenga we ye yabimukola. Naye bannaaye ensi kiki nk'etamye. Bannange abaana bakometinga, abasheyaringa, abalayikinga, naawe asobola okugamba nti nedda kangende mu inbox y'omwana ono oba y'omukazi ono nsobole okunnyongera okwekenneenya ebintu. Bambi mwebale mukama abatuwira omukisa. Nammwe abatusuubiza n'ogamba ngenda tukolerawo ekiti bambi jangu twogere kubanga oba otuzzizaamu amaanyi. Olunaku lwa leero ebintu bizibu. Omukyala akutottolera ennaku ne ku bizibu by'alabye mu nsi nga tokkiriza. Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina ulcers. Gendayo akujjanjabe. Figayo tekumala mutuukirire ajja kukuwa eddagala osobole okutereera. Figa naawe osobole okulaba ng'olabika bulungi. Tugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero tuyiye munnaffe kyagamba. Ebbaluwa eno ebadde mpanvu nnyo naye ka tugitemeetememu tulabe nga tutuuka ku ebyo ebinusi. Nkulamusizza Madamu Rashida, amannya agange nze Nakanwa Gireeta. Munnange mukwano, nze gy'oli nga njagala ompe ku magezi nange mbeereko n'omwana, nange nsimattuke bino ebizibu, nange nsanyukeko, nange nkole buli kintu kye nkola nga kikwatayo. Munnange mukwano, nze nafiirwa mama wange nga nnyina emyaka 5 ne bandeeta ewa ssenga wange gwe ndowooza nti yantuusizzaako ebizibu bino byonna. Nabeerawo ebbanga nze saasomako kiri awo, nakoma mu P3. Ssenga n'agamba abaana be bazadde mu famire ennaku tebasoma. Ye oba ne taatawo ekyamuzunzeeyo ku maamawo okuzaala mu famire egenda tumalako emirembe kyaki. Bye bigambo byatugamba nga yayogeranga bingi ng'atubuuliranga ku famire ya mama wange bakyasinza obunaku ku kyalo baabayamba. Naye ffe twakitwalanga kikulu nga tugamba kasita maama n'okufa yafa, tetulina kyakukola, naye banaamuvuma tetulina kyakuzzaawo. Munnange mukwano seekuliseeyo, twabeerawo ebbanga nga tutambuliramu eyo embeera. Lumu nali ngenda ku luzzi ne nsanga abasajja 2 ne bankwata. Bwe bankwata natyo okugamba ssenga nalina obulumi naye natyo mugamba ntandika ntya kubanga ssenga yali muntu omukambwe ennyo. Wabula yalina omwana we gwe nagamba ne mugamba munnange bankutte. Omwana we namugamba yadduka misinde ng'agamba ssenga. Ssenga yanvuma, nanvuma obusiru, bali babba bange, lwaki nnyendera mu maka ge. Yangamba ebigambo bingi, kukubya taata essimu, taata wange najja. Taata wange yali mukambwe nnyo. Taata wange alabika yali tatwagala kubanga ne ku budde buno taata tatwagala. We yajja yankubira ddala katanzite. Naye nafuna kyansi ne nsigalawo naye yandekera ebiwundu nga bingi. N'atambula n'avuga emmotoka n'agenda. Ssenga nga talina amuwadde ekisa nti omwana muleke. Omwana yatidde n'okuŋŋamba n'agamba muto we tubaddewo ebbanga gambeerawo ewa ssenga naye nga sirina kyakkola. Naye ssenga lwali lumu n'aŋŋamba watuukira okwebaka n'omusajja mu nju yange. Ne mugamba ssenga seebakangako na musajja, omusajja yankwata bukwasi era sisobola kuddamu kikola. Yaŋŋamba tosobola. Abo abasajja baali babbaabo otulimba olw'okubanga oyagala obutaswala kati weebuzaabuza
Nangamba ojja kubonaabona gwe mu nsi ate nkulayirira togenda kulera ku mwana kubanga tolina magezi. Embeera eno mw'ontuusizza ey'obusirusiru bwa maama wo ogenda kubonaabona gwe ne muganda wo. Nalowooza ssenga byayogera tebijja kuntuukako nga neebuuza ate ssenga namukoze eki asobole okunkolimira nga ngamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Kansirika watuuka ekiseera nga nva waka. Nava ewaka namala wiiki namba nengwa ku akisidenti. Bwe nagwa ku akisidenti bazira kisaaba ndaba ne bantwala mu ddwaliro. Bwe nawonamu ne nfunamu akoogera nabawa ennamba ya ssenga n'eya taata. Bwe nagibawa taata teyajja naye ssenga yajja. Nangamba saggamba ojja kubonaabona awo gakyali mabaga. Nampa 2,000 nangamba zinywemu akatunda. Yaziteeka awo era we nazireka. Saayinako muntu obula nga womanya abantu b'omu ddwaliro nakuyambako olina akola waati we nnali. Munnange mukwano we namala okuwona akisidenti nagamba nkoze ntya ne ngamba kantambule ntandika onnoonya omulimu kikyenzizaako. Nafuna omulimu nga gwa kukola waka. Nasanyuka ne ngamba osanga nafuna emirembe ne muganda wange gye yasigala ne nsobola ommuggyayo. Be nnali nabo nabagamba buli kimu kyempiseemu ne bansaasira ne baŋŋamba bw'onaakola obulungi ogenda kuba ofuna bingi muffe. Mukwano nakola naye nze navumwanga ng'omukazi asobola okuva mu bbanga nanvuma obudde ne bukya ne buziba. Naŋŋamba olwaleero togenda kulya naye ng'emmeezi yagifumbye. Ne mbeera awo nga mpita mu mbeera enzibu paka we nagamba lwaki sivaawo tambule nnoonye. Nava mu nnyumba eyo ne ntambula ne nnyenda natuukira ku nguudo z'e Kampala mukwano. Ne ntandika okubeeramu ebbanga ne njiga ebintuntu ebitategeerekeka naye nga mbeera gensuseeko. Ne ntandika okunywa sigala naye nga embeera y'ebinkoza nga ndaba nga bwe mba nkoze ekintu ekyo stress zange zikendeera. Munnange mukwano wayise ebbanga nga mpita mu mbeera ey'okusoomoozebwa nga nze azaala omwana wange kubanga abasajja mmadde mbafuna naye nga tanneebakako omulundi gwa 2 naye ng'embuto zo nzifuna kubanga nakavaamu embuto 7 nga nzifuna naye nga zigenda bwe zityo siddamu zirabako. Munnange mukwano naddayo kewa ssenga ne mugamba ssenga nsonyiwa bwe mba nnyina kye nakola. Ssenga yaŋŋamba kimu ojja kuzunga gwe ne muganda wo paka lw'olifa ne muganda wo lw'alifa. Wenjogerera akaseera kano muganda wange simanyi gy'ali. Simanyi oba ssenga yamutwala wa, simanyi oba ssenga yamutwala wano. Naye muganda wange namuleka waka kati gye sitaamusanze. Mukwano nsaba ompe ku magezi ndere omwana ate nve ne ku sitwiti nfune n'ekyokulya n'ekyokwambala kubanga embeera wenjogerera kati egaanye teri muntu asobola kunnyamba kumala nnaku 2. Nagendako ewa mulongo asobole okunnyambako ansomere ku bbaluwa. Nze mulongo ne wentuuka ssaawa emu ebbaluwa yange yagaana okusomebwa. Mukwano nze gy'oli kubanga baŋŋambye osoma ebbaluwa. Nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi nkoze ntya kyekyokuzaako nange nabe nga nva mwene embeera nfuna essanyu sigadde nze nakanwa gyereeta gambira Kampala. Ebbaluwa eno ninako ebbaluwa gye nasoma ey'omukyala ng'abaana bafa. Mugijjukira abaagiraba mikwano. Kyovula mbagamba muteekeewo komenti
kubanga oli walaba eyo ebbaluwa ebizibu ebimu tabiŋŋamba. Ono omuwala alina ebizibu bingi. Oyinza n'obba waakamulaba mbooti n'omuvumirawo n'omulaba ekitwe n'aba n'akola ekyobusiru n'ogamba otajja sobola kubeera wano wange. Alina ebizibuzibu bingi naye ggwe ali eyo oyinza tuyamba otya? Ŋŋamba ntya? Komeetinga olw'ebizibu omuwala ono byalimu. Komeetinga osobole okutuwa ku magezi tukoze tutya tulabe ng'avamu eno embeera. Kyebalingira batugambire bambi bakomeetinge, bagambe batuyambe bakomeetinge basobole okuzzaamu abantu bano essuubi n'amaanyi, kubanga buli w'okomeetinga oli alina ekizibu kiri nga kye kimu tagenda kukireeta, agenda gamba gundi baamugamba batya nange mba nkola.